Bebe Cool ne Cindy batawuse lwantebe ya hoooooo ani president byenkuleetedde. Yes, nate omulungi yekumidde ku good talent kyokola kyakisingira ddala okubeera ekyakabi. Of course naffe tukola kyamaanyi okubanga tukuleetera amawulire agabaga trending mu kibuga. Of course nagaga entertainment gonna agoba weetaze okubeera ng'omanya. Right now amawulire genze nago ge g'omukulu ono wagagamel Bebe Cool oba mukulu ayitibwa Moses Sali. Oluvannyuma lw'okuvayo n'abeera nga ntalumbaga n'omukyalo n'ayitibwa Cinderella Sanyu gwe tumanyi nga Cindy Sanyu. N'agamba nti ono bambi obunanfuusi bw'alina tasobola kuddamu kubeera president w'ekibiina kya Uganda Musicians Association ti okubanga ono omukyala ye bw'obanga toyagala kukola kyayagala kitegeeza abeera agenda kubeera nga akuwala nate ng'omukulembeze omutuufu aba alina okukolera abo abantu bonna bonna. Yavudde n'agamba if she wanted to be a good leader she would have served both the musicians that love like her and those don't but if you disagree with her it becomes a war. Bebe Cool bw'atyo bwe yavudde n'agamba nti singa abadde ayagala okusigala nga mukulembeze yandibadde aweereza abo abayimbi bonna bonna abamwagala n'abo abatamwagala naye ate mwana muwala ono Cindy mbu kasita ovayo n'obeera nga oli ku side etali yiye olwo luba lufuuse lutalo. Era Bebe Cool avudde n'agamba nti kati bwe yeetegereza ku bantu abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze buno obwa hoooooo wallahi babadde tebalina makulu era n'agamba nti nono King Sir ate talina kyamakulu kyasobola kubeera ng'agenda kukola n'abeera nga nte ye Bebe Cool yavudde n'omuntu gw'agamba nti yayinza okubeera nga nte agenda kuba ng'akola bulungi oluvannyuma lw'okubeera nga nte yagambye abantu nti abasaba busabi basobole okubeera nga nte balonda omuyimbi ayitibwa Morris Kiria. Morris Kiria abasinga mumumanyi era sisobola kubeera nga munnyonnyolako bingi nnyo kubanga amanyiddwa mu music industry. Music Kiria ono Morris Kiria yavudde era naye n'abeera ng'ayita ku gwe ogwa Facebook n'abeera ng'agamba nti abadde tamanyi nti abayimbi bangi nnyo basobola okubeera nga bamwesiga naye abayimbi bangi nnyo batagenda kubeera nga ajja amenya abavudde ne babeera nga bamusaba abeere nga yeesimbawo ku bwa president bw'ekibiina kino ekya hoooooo. Ate naye n'avaayo n'agamba nti bingi nnyo ebiremye okukolebwa akakiiko akabaddeko era n'ebyo bye bakoze naye ate tasobola kubeera nga agaana omukisa guno era n'abeera ng'asaba bonna bonna basobole okubeera nga nte bamukkiriza abeere nga yeeyunga ku lwokaano luno olw'abaganda be wamu ne bannyina abagenda okubeera nga bavuganya ku bukulembeze bwa Uganda Musician Association naye asobole okubeera nga abeegattako basobole okubeera nga nte bagatta industry oba bakulaakulanya industry eno eya music. Era Bebe Cool ye avudde n'abeera ng'agamba nti ku beesimbyewo bonna bonna ate kati alaba nga Morris Kiria ye mutuufu ow'okubeera nga ye president w'ekibiina kino ekya hoooooo. Kakati gwe mukwano gwange ali eyo singa obadde mukulembeze oba singa obadde muyimbi obadde ogenda kubeera nga nte olondaani ku bantu bano abeesimbyewo sofa kubanga n'omukulu Morris Kiria wuno naye yavudde n'abeera nga nte olwekaano alwetabyemu. Kakati tulinawo Cindy, Daddy Andre, muyimbi King Sir ne Morris Kiria. Kati gwe mukwano gwange oba ogenda kubeera nga nte olondaani ku kifo kino eky'okubeera nga okufuula omuntu okubeera nga ye president w'ekibiina kino ekya hoooooo. Kugambye Cinderella Sanyu, King Sir wamu ne Daddy Andre begasseko omuyimbi ayitibwa Morris Kiria. So kakati ge gagaliwo for now sigenda kubeera nga nsukawo okujjako nate okubeera nga nziraba mbeere nga nkunoonyeza amawulire amalala. Bye.